Brenda Miles ani atakulaba ani atalaba Brenda Miles mazima ddala ani atamulaba omuwala oyo nsuubira buli omu yamulaba naddala bankuba kye omwalaba Brenda Miles omuwala eyali anyirira omuwala ayinamu kasente omuwala eyeekolerera omuwala ali mu bulamu obweyagaza naye omulabako kati bannanga okwata ku ttama ebyo bigambo by'abana Uganda abatandise okumuzunzazunza era nga muli mu nseko nnyingi wano ne neebuuza kiki ekisesaawo abana Uganda musekera ki ekibawadde enseko ekibawadde enseko lwakuba mwana muwala ono afaanana bw'ati oba ekibawadde enseko lwakuba Brenda Miles takyali oli gwe mwali mwagala abeere ekibasesa lwakuba Brenda Miles mulwadde ekibasesa lwakuba Brenda Miles tali mu mbeera ze za bulijjo ki ekibasesaawo naddala mmwe bakadama mmwe muyina omuze guno eno ogwa buli kintu nga mmwe mukisekeramu ogwa buli kintu nga mmwe mulowooza kyakusaaga ogwa buli kintu ne mutandika okukuddaala ne muddeyo mu biyumba ku njegere gye baabasiba ne mutandika okuvulunga abantu ne mutandika okuvuma abantu nze nno ndowooza ekintu kino kikyamu yenze Sheila Adita mbakolera obutambi nga bwe buti tuyigemu twebuddeebudde tusome tufune connections tubeere n'emikwano egy'enjawulo gwe wenna tufollowing okola ekintu kirungi atanaba tufollowing obutambi bwa Brenda Miles buli ku mikutu gya social media butambula era nga bannayuganda bangi nnyo muli ku mwana mumukala kato okufa muli mu kugamba yafuna obulwadde bwa siriimu abamu kumwe mugamba bino mugamba biri tetugenda kugaana ndowooza yammwe ffe ndowooza ya buli muntu tugiwa ekitiibwa naye ate nga ne ku ndowooza yo nga tonnaba giteeka mu bantu making sure nti endowooza yo eyina ekyamakulu kyeyongera ku bantu abalala abawuliriza endowooza yo oba abagala okuwulira endowooza yo bannanga bannayuganda mulekerengawo okusekerera omuntu ali obubi mulekerengawo okusekerera omuntu afunye ebizibu ekintu ekyo kikyamu oseka gwoliseka mpaka ddi bagamba tosekereranga wankenku olwo nno lwali lugero lw'abajjajjaffe lulina bingi bye lutegeeza bodda ku muno n'omusekerero olw'okuba afaanana bw'atyo jjukira waliwo akaseerako naawe tomanyi ebibyo gye bigenda kuggwera tomanyi bulamu bwo gye bugenda kuggwera mufubenga nnyo okulaba nti you sympathize with a person ayina obuzibu bw'oba tosobola kuyamba tula ebbali otunule oba muteremu essaala dani okuseka dani omugeyangula dani okukudaala kati okudaala kimazima ddala oli eyo mu biyumba gy'otamanyi nti ogenda kudda oli mu kudaalira omuntu ali ku butaka ewaabwe oli eyo oli mu leftovers oli mu kulya tomanyi mukama wo olunaku lugenda kera ku makya nga akutugumbudde oli ku muntu eyakomawo ewaabwe nga mulamu embeera n'emunyiga n'atuuka okufaanana bw'ato ate abaana ab'obuwala abali e Bulaaya bannange njagala mukimanye nti bw'oba okomyewo e Uganda tuula wansi osooka olowooze ku ky'olina okukola toyonoona ssente ekitawaanya Brenda Miles yandibanga si bulwadde bwa siriimu nga mwe mugamba nga omwana ono ssente zaggwawo nga sente yazikyakalamu sente yazikulamu ebintu ebitalina makulu sente ne zimuggwako Uganda mwe mutali mirimu n'atandika okubeerawo n'ataayaya sente n'azirya ne ziggwawo talina mulimu n'afuna stress n'afuna depression n'ebeera nga emutuusa mu mbeera bw'ekyo nga depression ye mutawaanya nga stress ye mutawaanya talina mirembe talina kyakuzzaako bamudipotinga bodipotinze embeera esobola okukufunza n'ekufuula buli kimu gw'abadde omuntu n'ekufuula kaddame n'ekufuula kaddole n'ekufuula ekintu ekitategeera n'okugga n'osigaza magumba omubiri gwonna gwonna ne gukuggwako nga we mwalabye Brenda Miles bw'afaanana fe abali eno abajaji ng'olwokuba ffe twagala nnyo ebintu ebyonoonesa okompeyalinga ono siriimu ono bino naye nga deep inside omuntu oyo alina ekintu kyayitamu ekimunyigiriza ng'anoonya ne gwagamba ng'abuze olw'okuba nti mwe muliwo okuseka nga tesobola nakuvaayo kweyabiza abantu bagamba bannange ndi mu mbeera bweti ne bweti Brenda Miles wabanga ali ku bidagaladagala tukusaba munange obikendeezeeko era ogende bakujjanjabye ate bw'obanga bulwadde obwa bulijjo bwe bwakukwata obulwadde bwa HIV gendera wotandika eddagala you need life tosobola kubeerawo ewatali bulamu genda otandika eddagala abantu bangi nnyo bali ku ddagala in case ng'oli mulwadde obeere nga ofuna obulamu bwo obweyagaza oddewo bulungi naye ate nammwe abatandise omusekerera bakwano mbawo ekintu kimu munnange tosekereranga muntu ayina buzibu kubanga tomanyi ebyo gye bijja fundikira yenze Sheila Adita
kasubire vidiyo eno ogifunyemu twetaaga comments zammwe tumanye ki kyemulowooza ku mitima embagalanye.